Poliisi taasa kabenje mulimu abatumalamu amaanyi naffe tugezaako obulambi obulala bunajjira naye ekyalikoleddwa ekyamazima enju zino ng'ekintu kiri bw'okiraba abantu bonna twaliyambye gavumenti naffe ne bavaawo olw'ensonga nti omuntu okusinga aveewo babanoonyeza essereto oba matundubaali okusinga ate okufiirwa obulamu nga bwe kyakola ab'omu Lubigi kuba mu Lubigi tewali yafa. Kati abantu tubanoonyeze bunoonyeze bwe balaga nga balamu okusinga ate bwe banaafa kubanga ekibi kale sijjagamba nti kijja n'ekirungi mbanga musezi naye at least nti kitulaze nti abantu abaliraanye ekirombe kino ekyamazima balina kuvaawo oba tebaagala oba tebaagala gemaanyi ga gavumenti tebibaamu kuteesa kasita ebanga esevinga abantu nti bulamu tunaabanoonyeza gye balaga oluvannyuma nga balamu okusinga okunoonyeza abafu esebo n'ekyokubye nga nyongerezaako somo kasasiro ono oba nga tusse ku ssala y'okubeera nga ajjudde tusooke tumufunire wawe tusobola omuteeka kubanga abantu bano eno era gye budda nga twongerawo kasasiro agenda kwongera nga akola atya atta abantu naye tusaba gavumenti ekole kyonna ekisoboka mu byonna esobole okubeera nga ejjawo bano abantu era abantu babafunire we balaga era tusaba mu budde obw'amangu baleete ne grade endala kubanga grade emu tesobola era naye tusaba gavumenti ekole bukubirire betusobola okutaasaako tubataase naye Mukama Katonda atuyambe buyambe. Tuwali mutawaana njagala kunoonya kwa afande muduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano ate twogere ku mbeera enegenda mu maaso obudde buno. Omukulu oli bulungi sebo weewaawo ntegeeza mbeera nga bweyimiridde mu kimu weewaawo atubuliza omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano neetegudde afande Nanoka mbadde ngezaako munoonya atambulire naye embeera nga bweri naye ndowooza ebintu birabika bitabuse naye ekimuddusa kya waliwo tractor endala ezze eya Uganda Police etuuse akadde kano egendo tutaasaako okulaba nga naye etandika okukola omulimu guno ate embeera egende mu maaso. Omukulu sebo wangi mukama wange saza okulaba Mukulu Binyonyi kale sebo nnaku empitirivu kuba kunyigirizibwa sebo atugoberera ono ye defense w'ekyalo kino ekiguddemu obuzibu buno amawulire gano bwogafunidde kibadde kikakusanzeewa? Amawulire gano gansanze gatandise essaawa 12:45 ekikasasiro kino ne kitandika okutambula bwe kitambudde ne kitambula paka kumpi n'eno ng'ojjene wa Kiconco kiziise ennyumba ziwera 40 kino kankikubuulire kiziise naye wendi mukama wange sijja kuwa information bulungi lwa nsonga nti n'omutwe gwekoze ki kubanga nze nakaziikula abantu abawera 4 so entiisa eyo giraba njagala wano tuyimiridde ku mayumba so mbadde nkusaba waliwo excavators njagala basikeesike tulabe nga tununulayo batandikire ku wano bagenda kutandikira wano omulanga gw'eri gavumenti mu mbeera eno gye tulimu omulanga gwensaba era gwensaba gavumenti bannange mutuyambe kasasira ave ekiteezi nziramu kasasira ave ekiteezi agenda kututtira abantu kubanga na kino kyolabe ekisigaddewo ekyo kino ekikyekutuddeko kati kino tekikyalina mirandira nakyo essaawa yonna enkuba bw'ekola kigenda nga bw'olaba abo bonna balina kuvaawo naye balagewa baagula so gavumenti etuyambe abantu bano at least bakompensating baveewo kubanga abantu abali wano wansi bawera 40 abafiiridde wano wansi benjagala okununula 40 so n'olw'ensonga eyo mbadde nsaba tukole effort okulaba nga abantu bano bakola ki baggyibwawo. Weebale nnyo afande Binyonyize nkwetira afande obadde butereevu ku Bukedde TV1 ey'omuntu wa bulijjo tuweereza ensonga zino butereevu okuva wano mu kitundu kyo. Naye nga kitalo nnyo kitalo ddala eri abafiiriddwa abafu kibi nnyo nsaba gavumenti eteekemu omukono bambi abantu babaziikule omulimu gw'olaba kati ogugenda mu maaso kamera awo weetunudde nakugambye nti olw'okuba ekifo kino kya nzigotta osanga obuzibu bw'amaanyi nnyo tractor eno okujja okuyingira okutuuka ku kifo kino
kati n'olwekyo wakati mu kwagala okutuuka ku kifo kino balina kumenya mayumba agaliranyeewo. Kati eyo tractor gy'olaba eyakayingirawo ya Uganda Police ekola omulimu ogwo okusobola okufuna ekkubo weesobola okuyiikuula munnaffe ate esobole okutandika ku mulimu guno. Ebe tractor ey'okubiri okukola omulimu guno ogw'okubanga munnange etaasa abantu bano abakyawagamidde wansi eyo. Tusuubira nti ekyaliyo abakyalimu akassa era tulowooza nti n'ababa bafudde emirambo gyabwe tuba tugyetaaga. Omuntu abantu baabwe babaziikeko, kale no kati embeera eyo eriwo, ekiri wansi eyo be bantu. Tractor eryegezaako okukola ekkubo okulaba nga naye etandika okukola omulimu nga bw'olaba eri nga bw'olaba tractor eri bwekola omulimu guli naye nga bwekityo bwe kiri. Yeno Bukedde TV1 ey'omuntu wa bulijjo bwe tutyo bwe tugenda mu maaso munnaffe n'okulaba nga tukutuusaako ensonga zino obutereevu okuva wano mu Kiteezi mu disitulikiti ey'e Wakiso ate mu ggombolola y'e Nangabo wano mu Kasangati ensonga bwe zityo bwe ziri. Twagala okwetegereza tulabe ate ki ekiri waggulu wali. Tuwulirawo kenduulu ey'amaanyi n'emiranga ekyoleka nti waliwo omuntu waffe ono gwe abadde akyalimu akalamu naye bamuggyeeyo naye aggiddwayo. Kati egyo gy'emiranga gy'owulira waggulu awo. Tractor eggyeeyo omuntu omu omulala. Abafudde be twakabalako abafudde bali basatu ate akyalimu akalamu naye afiiridde mu ddwaliro kitalo nnyo. Yeyo embeera bwe tutyo bwe tuli. Oli ku Bukedde TV1 ey'omuntu wa bulijjo. Twetegereza wano mpola mpola tulabe ate ki ekiriwo. Omukulu toli bulungi nkimanyi. Siri bulungi n'akamu kitalo nnyo. Oli mutuuze mu kitundu? Ndi mutuuze. Byazze bitya? Munaye naffe twabisanze busanzi ku makya. Gwe tosulamu? Nze sulamu. Naye nze mbeera sayidi yeera ekyengulu Kitezi. Twabisanze busanzi ku makya. Mugenza okutuuka nga ekintu kyebotodde. Ekintu nga kyebotodde nga tetubitegeera na kubitegeera. Ki ky'osaba gavumenti mu mbeera eno eriwo? Kubanga tulaba tractor zikyali ntono, tugikubira omulanga. Gavumenti era erina okuleetera tractor nyingi. Nyingi zituyambe zijjayo abantu naye simanyi oba sinaabafuna. Omuntu waffe atulaba osobola omusigiramu ekifaananyi n'omubuulira obugazi bw'awantu we tuli, ekintu ekivuddemu obugazi bwakyo obunene bwakyo. Obugazi awaguddemu. Obugazi obwagudde ku kintu kye tutuddeko ziringa eka nga 40. Nze nga ndowooza. Kamera eno mbadde njagala kakati soke tutambulemu mpola mpola. Tutambule mpola. Obadde ogamba otya ssebo? Anti ndaba nyumba ze babomola naye ate abantu abafu tebabataasa. Batugamba bakola kkubo. Gavumenti erinamu omukono mu kutta abantu baffe. Bakola kkubo. Tugula amataka gaffe ne tugaana kati kobo kabakube kasasiro byabwe bibomu. Fete tusaba gavumenti okujja ku kasasiro eno esobola omutwala awalala kubanga yajjula wano wajjula tewakyali. Gavumenti yaffe tetulina buyambi tefudde ku munnayuganda. Kasasiro yavira ddala wano mpaka kukuba eri. Tewakyaliwo space y'okuyuwawo kasasiro. Banoonye kuba eddala we bateeka kasasiro waabwe kubanga abantu abafiiridde wano leero be bangi. Enyumba nyimpitirivu ze baziikidde wano wansi. Tetusaba munnange gavumenti mututaase abantu beeyongera okufiira ddala kubanga kiri kyonna kijja kuyiika kijje wansi wano ku mayumba g'abantu. Nyongera okunoonya ne ku bakulembeze b'ekitundu kino naye nga nfunye nnyo abaami n'abakyala tubanoonyeeko. Naye kakati omwami wuuno mukristu munnange. Sebo kitalo nnyo. Kitalo munnange kitalo ddala. Ni kakati gavumenti yaffe ng'abavubuka bannange tetuyambye. Ate etya? Kakati laba obuzibu buguddewo emmotoka waliwo 2. Eyokumakya eno yakajja tuli mu 7. Lwaki gavumenti tereeta wano greda ne zisobola okusima abantu baffe? Kubanga abantu bakyali wansi, abantu bangi ddala bali wansi ddala. Nange ne ŋŋamba singa abadde Bobi Wine nga yali wano bandireese emmotoka za tiyagasi nyingi. Wagirabye atugoberera katunoonye ku bantu abalala tuyingire munda wano. Ekimu ku bintu awantu wano we tufundikiridde okujja eyo tubadde tufunye amawulire agalaga agazzaamu essanyu nti waliwo bannaffe bambi abakyali wansi eyo abali mu kulaajana. Kati twagala okulaba
waliwo azuuliddwayo naye nga yembeera enzibuzibu eri wano munnaffe embeera nzibuzibu eri wano kati wano wali abakulu abamu abali mu kusimula kulaba ibanga waliyo oba oli awo akyalimu akalamuko wali wano wansi kakati waliwo abali wano wansi ndowoozo bawe waliwo ennyumba naye nga alayuka munda alina kyakoonako kati nga kubbati buli walikona bwati sawundi efuluma na wano owulira nti akola kyakakana na wano wennyini ettaka liriwo wansi wano waliwo abaliwo era na wano wennyini wakoona kino okiraba nti kikola kikankana nti munda waali jangu maama twogere mukonawo nnyo n'abaami babadde bangi nnyo ate tuyamba abantu obadde otya atugoberera ensonga bwetyo bweri omukulu ono y'omu kubadduukirize abali mu kutaasa embeera eri wansi ekituliko wano tuli mu kutaasa bannaffe abali wano wansi kwegamba bali mu kukoona naffe no waggulu ne tulumwa tugezaako naye obuzibu bwe buli nti ewantu wagumu kasasiro mungi naye nga bali wansi bangi bakoona ebisima tewali naye ate nga bakoona n'owulira nti waggulu ki eno gye bali temweyambisa ku nsulu ndaba mukozesa anti kakati obuzibu bwe buli nti ne poliisi yonna nayo etusobedde tugezaako okwagala okusima naye ate bwe mundu zaabwe bajja batugobawo bugobi naffe okubeera wano tuliwo lwa bukake nti eri tudduseyo gye batugobye kati wannaffe tutandise kukozesa mikono tutaase bannaffe abali wansi ekituufu kiri nti wendi wajugumira era kanveewo waliwo ekiriyo wansi eyo nange kinsobedde ndatubanga tuli waggulu ku mabaati waliwo ekikoona wano wansi wano waliwo ekikoona muko ekyamazima tunywereddwa nnyo eri baganda baffe bano nakiteezi kuba abamu tetuli bamuno mu kiteezi naye wetuwulidde enkyukwezze wano tusazeewo ne tujja tutaase bantu bannaffe kuba tetuyinza gamba muki kuba kino ekintu kyemulaba kyaguddewo naye nga abantu tebakyetegekedde kuba toyinza gamba abantu nti mwenna muveewo ng'abamu balina mikwano gyabwe baganda baabwe muno nga bali muno mwasi nga kasasira ababisse so abamu twewadde tusobole okukozesa amaanyi tukozesa emikono gyaffe wamu n'abamu abafiiriddwa baganda baabwe abamu naye era tebawumudde era bakyanoonya mikwano gyabwe emirala gye badde bakola nagyo ekizibu kyenina katize wano wendi wambi akoona oba abakoona bo baleka bayitiridde bali mu kukoonera ddala wansi eyo obuyambi bwe butono abakulu bano bali mu kukozesa miti gye baleese bali mu kumenya mayumba gaffe gali agatagwiriddwa kasasiro naye ate awali abantu abali wansi mu mayumba kasasiro gwabikidde mu kasasiro tebatuuseewo wabula batulaga balinga abalina omukono mu kutumenyera amayumba n'okutta abantu batuyambe kwa abantu bali mu kufiira bufiizi bali mu kumenya poliisi teyakyo eri mu tuyambe imugobwa ate abantu bali mu kusima tebe erimu bwate poliisi etuyamba kati oyo omuntu ali mu nyumba eyo labengezye banange wa kamera yandi gye nawulidde omuntu akoona tulabe abakulu batuuseewa eri omuntu oyo akoona bamugjeeyo oba kiri kitya katugendeko wano wonvuddewo kiyinza n'okubomoka n'engwayo kuba ali mu kukoona ali mu kukoona akoonera ddala ye tasirika akoonera ddala tasirika ne wano we tuli bakoona embeera sinnyangu n'akamu n'akatono abakulu bebala omulimu bambi weewooli awo woolaba wano awo nawo waliwo abakoona ne tractor eri ziri mu kukola omulimu abakulu abali ku mulimu guno era basaba abantu abali wansi nti mukoone mwongere okukoona ekiwulira akoona bambi akoona kibi nnyo kibi ddala kumbi bongera abakulu okusima okulaba nga tuzuula munnaffe oba ekyaliyo alimu akasa era akoona ye akoonera ddala bwe kityo bwe kiri bana kino omuyiggo gwa kunoonya abantu baffe kitalo nnyo mukulu oli live ku Bukedde TV1 abantu kyenyizo bagamba embeera ya bunkenke bitalo nnyo ddala baganda baffe n'emikwano bonna bazikiridde mu njegeeno kasasira ayise wano wonna woolaba okwetoloola wano wonna mayumba g'abantu abakoona
nga tugezaako twakajayo abantu 3 ababiri badde balamu omu abadde mufu tukyagezaako liwe tuwulira kakoona nga tusima nga ne tractor zitusanga bwe musima wansi wali watye gye musanga bwe mubasanga bali mu mbeera ki baba bubi nnyo okussa tewali mukka nga nawe olaba embeera bwetambula mbeera mbi bulumi bw'amaanyi ddala nnyo awo bali ku muntu ali awo wansi era ntambuddeko mu bitundu ebyenjawulo nkutegeezezza nti twongera okunoonya we wali akoona wali akoona nga tusima nga tuyambagana ne tractor zino atusangira bambi kakati bano abakulu boola basima bamukubiriza akoone ali wansi buli wakoona ng'enkumbi ekaaba enkumbi esobole okukaaba bamutukeko bulungi kyekino ekiri mu kiteeza tugoberera ekitalo kyakedde okugwira abatuuze Uganda yonna amaanyi g'owulira bongeddemu buli lw'owulira nga bongeddemu endasi aba akoonye embeera nno munnange bwetyo bweri mbeera ya bweraliikirivu mbeera ya bunkenke nnyo wano we tuli tukyagenda mu maaso n'okutuusaako embeera twagala tukuzzeeko ku ludda luli ewali tractor eri excavator Spice up your breakfast with Prestige margarine, easy to spread and fortified with vitamins A, D and E. Now available in original and vanilla flavors. Perfect for your bread, chapati, mandazi and all your baking needs. Find Prestige margarine at nearby supermarkets and shops. Distributed by Chapa General Enterprises, shop number 3, Chikovo, Rafik Building, Kampala. Prestige margarine, spread it, taste it, love it. Nokisiro cha emusima swanku wadike tabi mubanga nekumuludi kuno emusima swanku akomeo tukakasa ndio muzindalo ya gwine Kampala wano Saturday nga 10 mwezi wa 8 fenatu zivuga tuziza kudana pake bulowa mukisindogo cha emusima swanku kolachi wadike tabi mubanga kagale jalu no kisindogo Pro Maxi handi sound tusabu okuluda nnyo muludi gumu yana events Zebra Sounds Smart Sounds Super Sounds neko manya kigendo okubeera kudana paka buloba twingira omutwalo gumu tuvaawo ku maca ng'ettabi liri mu bbanga likutuusibwako sabula kombucha Skypin Stores and Travel Stream Live Avenue Beauty Plus SPC Grand Millers Ever Boss Artsy Big Lala Events Gallery Kaki Drinking Water Bukade Chifine Bukade Fama Nenyu Mans Abobu Pachi nga bw'olabaawo awo wansi awo waliwo amayumba nga bw'olabaawo nawo abantu we bayimiridde ago gonna mayumba naye tetulina kyakukola bannaye gavumenti mutusindikire zi tractor bakoonedde awo nawo dabayo waneeno ne wano wenyininyini wabaddewo akoonerawo nga tanagibwayo naye yakoonye n'atuuka n'akoowa nekyo ebyokukoona n'abivaako kuba kirabika awedde awo wonna munaye tufiiriddwa abantu bangi bannange eriwo abantu baffe bafa bawulira tuli waggulu eno naye tetulina ngeri yonna gyetusobola kuba nga tubataasamu okuleka nga gavumenti yetuyambye oba abadduukirize ne bongera ku bintu ebiyinza okweyambisibwa okulaba nga tusima abantu bano tubajjeyo njagala amaaso tugateekere ddala kati wano kuwono gwe bagambye akoona tulakita gwegezaako okulaba ng'ejjayo nterevu omukulu wuno agamba baleete emmere mu kifo ky'okuweereza amagye naye nga weegali wano okukuuma mirembe gali okukuuma mirembe naye nga embeera yo bwetyo ekyali ya bunkenke maama w'abaana ebintu obiraba toli obweraliikirivu bungi kuba nali nkolerako eno wakoleranga wano kati neevaayo naye abantu bafa ndaba siyinza atya okufa naye bano abantu bagenda kufa ndaba bannaye obawulira nga bakoona wansi ne bakoona bonna kata bageza okusimayo naye abantu bagana tugaanye n'emikono kintu kiwanvu bambi abadduukirize balafuubana okulaba nga basima okulaba nga tujjayo abantu bano naye kale embeera yo bwetyo bwekyali era nga tukutuusako butereevu ekiriwo mbadde njala kunoonya ku Dorothy Kisaka akulira ekitongole kya KCCA mulabyekaawo naye ngezaako obwedde okumuyisaayisa wano amaanyi naye nga siraba mbeera nga bweyimiridde Uganda terina excavator erina emu yokka
mwe tetuli mu muzannyo wano, tetuli mu byabufuzi. Bino si byabufuzi, mubijjemu omuzannyo. Ekyatwagala gavumenti etuyambengako mu biseera ebisinga ebyanguye okusinga okuleetera abapoliisi okutukuba emiggo baleetenga escavator etasenga abantu kati gane gonna bayiye abongeza enduulu bayiye magye ffe tokweta abagundi ffe benyini abasima n'emikono batugobye tuyambyeko abantu babiri abalamu kati singa beescavator zaze mu budde. Omukulu twagala kusaba amannya ndi omusumba Brian badde nsaba abantu bannaye gavumenti tuyambe escavator nga nyingi bajje baganda ffe bano babaziise badde batuyambe baganda baffe mu kukaaba kuba amasimba bagala kubajjayo mutemweleze emmotoka nyingi bali wansi wano nyine tuyimidde obudde buno abantu bakaaba bagala kuva baziira baweereze bane escavator zijje zituyambe zijje abantu baffe abantu bafa gavumenti bambi mutuyambe mutaase ndase baganda baffe omulimbo ogujja. Sebo owekitiibwa gye baliko amaanyi abampita Kidodo George tuli mu nnaku abantu baffe bali wansi bayitirivu singa wabadde kwekalakaasa singa abantu majje singa bakuba abantu okola kati twogera ku kino ekiriwo mutuyambe gavumenti erete escavators zisobola okujja abantu baffe wansi kuba ekintu kyawumbulukuse kitambudde kisa abantu baffe bali wansi lena kuje tulimu wano mpulidde baana bakubidde ku simu abali wansi eyo bawenda bakuba esimu era olaba bali bagezaako okwesa obukuumi balebe nga babajjayo naye tetulina ngeri yesobola kukola ki kubajja zino escavator tezimala waliwo escavator emu yokka yakajja kati tusaba gavumenti etekemu amaanyi tujje abantu baffe wansi yesebo amaziga g'abantu atugoberera ogawulira ekyetaagisa kwe kuleeta ebyuma ebisobola okuyamba ku bantu bano abantu abamu abakola omulimu guno okutaasa ku bannaabwe tulabye nga n'enkumbi zavuddemu dda bakozesa miyini tulabye nga ensuuluulu zakutuse dda olw'embeera eriwo kaakati gavumenti ekyemanyi eraba buli kimu ekigenda mu maaso bino bigwa bitalaze tulabe nga tutaasa abantu baffe olw'embeera eno bakajjayo mu foomu sayidi wali awo kankakwatise tujjeyo wali eri ku lwasemba wali eri omufoomu yekka abadde mutuuze ne tujjayo bannaffe betukola nabo waneeno nga balamu babiri abadde mutuuze tumumanyi tala anko Sam gwe tujjeyo awo byembi tumudubisira mu ddwaliro netusobodde kusimattuka n'ababiri twabajje wali eri bone tusobola bataasa nawe oli mutuuze mu kitundu kino ndi mutuuze mu kitundu kino mbeera wagguluko ne amaka agaliwo wano waliwo omusiraamu wano omusiraamu nanyini nti alunda ente wali alina n'ekiraalo ky'ente yes then waliwo n'ennyumba y'omukyala waliwo mukyala ali awo nze yamuzimbirawo n'ennyumba yeeyo bambi nze yagizimbawo naye obwedda ali awo wakaabira agamba bannaye abaana bange bonna abaana basatu n'abamuganda we babiri olwale yagambye singa lubadde lwakusoma bandibadde tebagenda kufa kuba bandibadde bagenze ku ssomero naye olw'okuba nti lwa mukaaga abaana babadde bakoze eki basigadde tebagenze ku ssomero kati ye yakedde n'agenda ate kino ne kibumbulukuka ku ssaawa emu kitundu bbiri okitegeera abaana bo basigadde beebase bambi jaki basirikiddemu abaana ba jaki maama waabwe ye jaki naye abaana bo sibamanyi mmanya bambi babadde bataano abaana bamuganda we babiri n'ababe basatu bonna bali awo wansi so n'olwekyo bambi gavumenti mutuyambe mutusindikireyo ebigurede ebingi ebisingako ku bino bye tulina tusobole okutaasa abantu kituufu tuyinza obutabasanga nga balamu naye atist tujjeyo abavuddeyo tubalabeko nti be bano abantu bafe ababaddewo tugenda baziika bafudde kyekyo kyetwagala bambi gavumenti mututaase nkimanyi minisita w'ebigwa bitaraze woli era olaba era owulira tuyambe buyambe mutusindikire ebigureda n'ebiba 20 kuba nkakasa nti mu Uganda tetulinamu gureda 2 zokka zino ze tuyinawo wano mutuyambe mutusindikire banaye tuli bubi tufa abantu baffe bafudde mututaase beba abakulu bwe batyo bagamba batuuze era amanyi n'amayumba gakubuulidde ono maama Jaki wano waagundi tulina abatuuze okkoona ku kyali kungi abatuuze abali wansi abakyawagamiddeyo era bangi benjogeddeko nabo baviiriddwako abantu baabwe waliwo omwami gwentegeddeko eyabadde avuga kitulakita ng'agezaako okusaasanya kasasiro eyo nno enjege gye yatandikidde waggulu eyo ekintu ne kyevuga ne bamuziikiramu Anko Samu ndowooza musajja w'amaanyi nnyo amanyikiddwa mu kitundu kino
kuba okuva edda gwempulira yabadde yakagibwayo oyo yafudde nga mulamu kitalo nnyo kitalo ddala. Twongere okusaba Mukama emyoyo gy'abagenzi agiramuze kissa naye nga nze wendi nnyo ne ttiimu yonna kabiriiti yange gye ntambula nayo okwongera okutegeeza embeera nga bweri ku Bukedde TV wanani kakati katweyongere wano waliwo gwe balabyeko wano tukulage tuli ku ground tuli ku ground wano kwongera okulaga embeera nga bweri kibi nnyo kibi ddala kibi nnyo kibi ddala wano tutuuse bange waliwo n'alabwako omukono yaliwa bwogambye sebo sebo kale bwekiri kakati awo wano wetutuuse wano wembadde njagala okukulaga waliwo omukulu omu alabikako omukono naye tujja tutaataganyizigiddwamu tractor eyo eri mu kusimula abakulu bano bakulaga omuntu waali awo balage awo wenyine awo tutuuse awo we wali omuntu awo naye nga ye newe tuyimiridde ku muntu kale n'olwekyo kyolaba ekyo waliwo awantu ndowooza gali amako galaba kati abo be badduse nga bamaze okutegeera ekiguddewo naye nago ne gabikkibwa wewe tutandikidde egimu ku migugu ku bintu by'abantu ebyakoseddwa kale nno bwekityo bwe kiri sebo tuyambe tetulage nnyo abantu emirambo gino naye kale wekyo twakitegezaako okufuuza okulabira ddala obanga mazima ddala waliwo omuntu ali awo kubanga abangi wedda basongawo nga bagamba nti wandibanga waliwo abantu abawagamidde mu bifunfugu ebyo. Omulimu gwe tuliko akadde kano Mukama akyayinza otusobozesa okuzuulayo abakyalimu akasa kyekiriwo akaseera kano. Singa binaagenda bubi mu maaso awo kiyinza okuba nga munnange maaso ate tunasanga bayinza okuba nga tunajjayo bafu, naye obudde buno tukyayina endowooza egamba nti tukyalina bannaffe abakyalimu akasa abali mu ndeeyo abawagamidde mu bitaka wansi eyo. Tuli mu kiteezi yakatwegatako mu kifo kya KCCA awayiibwa Kasasiro. Ekifo kino kya KCCA era Kasasiro ono enteekateeka ebbanga lyonna weeziri okuviira ddala ku mulembe gw'omukyala Jennifer Musisi Nankulu wa Kampala zaalingawo ez'okusengula ekifo kino nga bagamba nti kyajjula. Kaakati kyatendewaliddwa ne kigwamu enkuba eno etonye ennyo, kati kigambibwa ne kiziika amaka g'abantu agawera. Era omulimu oguliwo akadde kano gwa kulaba ngeri gye tuyinza okulaba nga tujjayo abantu baffe abakoseddwa mu abo tuyinza okubaamu naye mulimu abagenzi abasize ogw'enkomerero oba abakyalimu akasa. Waliwo ebiwanuuzibwa obwedda nti wansi waliwo abakoona, era kyandibanga kituufu kubanga tulabyekokko ku bakulu abamu nga balina gwe bajjeeyo. Oyo ayitibwa Taata Sam ebyembi, Taata Sam nasse ogw'enkomerero ng'atuusibwa mu ddwaliro. Tuli ku Bukedde TV1 ey'omuntu wa bulijjo, twongera okubuulira ekigudde mu kiteezi wano mu ggombolola y'e Nangabo edisitulikiti y'e Wakiso. Essaawa zibadde nga 12 n'ekitundu ez'enkya ya leero. Abantu amu lunaku lwa mukaaga abamu bagiyitanga wiikendi babadde bakyebase bambi nga bakyebaze yazimba, ate abamu ku bo nga baakedde dda nga baleseemu zadde lyabwe. Abamu bapangisa nga balandiroodi baabwe boolyawo tebasula wano, kigambibwa okuba nga be bamu ku abo abaluguzeemu obulamu kitalo nnyo oba abakyawagamidde wansi eyo nga bakyalimu akasa. Kaweefube gwe tuliko wano yoono obadde ogamba kisebo waliwo afiiridde wali mu nnyumba bali mu kumugjayo. Afiiridde mu nnyumba? Ali wali mu nnyumba bali mu mugjayo, abantu bali mu muyamba naye yafudde dda. Ye afiiridde mu nnyumba etagudde? Etagudde. Lwaki? Ku kyekango kikubyeko wano bwekiti ne kimuyingirira. Owa kamera ayinza okutuukayokko wazibuzibu. Kaakati katufube mpola mpola.
twagala tubalage buli kalonda wano wetwazze twagala tubalage buli kalonda wano wetwazze ntwalako tulage buli kalonda buli ekiriwo tubasigire bulungi ekifaananyi oba oliawo wattu ng'olina kyolaba buli kimu nga bwe kiri yeno Bukedde TV 1 munnange tukutuusaako embeera yonna ekitalo kino nga bwe kiri nsobola mpozi n'okubalagako kano nga tetunnatuuka wali we tugenda njagala mbeeko kyembalaga abakulu balaga omuddo guno tegubaddeewo omuddo guno guzze ne kasasiro ono woolabanga abali awantu bakwita kutya awazikedda naye omuddo guno atuwuliriza guzze n'amaanyi ga kasasiro ono era wano we tuli ekituufu kiri nti waliwo amayumba g'abantu gano mayumba we tuyimiridde waggulu kati gwe twagala okulaga ye mukulu omu gambibwa okuba afudde kyekango kampiteko wano muko katono nnyo tuli butereevu ku Bukedde TV 1 mbeera bweti bweri omukulu gwe twali tuzze naye eno ennyumba efudde egudde kitalo nnyo muko eno ennyumba egudde lwa kasasiro ono ekigundi ye mulese amaanyi ga kasasiro ge gamuleese najja n'agizingako yonna ne wano woyimiridde waliwo ennyumba naawe mabega waawo waliwo ennyumba ne wali waggulu wali zonna nnyumba ate abantu tuyimiridde ku mayumba kubanga ngamanyi era abantu abo abasinga bonna nze nabaguza ekitundu kino kakati atuuliza twolina Land Road w'abakulu omutaka bitalebewo ye Land Road ne wali buloka nze nali buloka waabwe nga bajja okugula wano ku mukyala ku muwala wa bitalabewo era buli ali wano mumanyi bulungi bonna abafiiridde wano bonna mbamanyi nawe oli wa wano sebo abafiiridde wano obamanyi abafudde wano amayumba gaabwe ngamanyi ndowooza mukitegedde tufunidde ddala omukulu omutuufu wano bwe tuzze tubadde twagala okukulaga ku mukulu omu afiiriddemu naye kyokka tukireke afiiriddeawo mwezi ennyumba gwe bagambisewo waliwo akyali muli naye akyatulemeredde okumugjamu waliwo akyali muli naye akyatulemeredde okumugjamu kati tulinda ne piki ye naye yasoose n'akubako ku ssimu paka saawa nga 4 kitundu ng'ayogera naye bwe bimaze n'atawakkala kati naffe tunoonya munoonyi naye kakati eno greda excavator eno gye tulinda ejje emutangululeko ettaka n'ebigundi tulabe nga tumugjamu mukakasiza mutya nti afudde nti tukakasiza olw'ensonga obwedda ayogera naffe naye kati oluvannyuma lw'okuba nga takyayogera naffe we tukakasiriza nti amaanyi gatuwedde agasobola okutema naki ne gatuggwa omulanga gwe eri gavumenti sebo omulanga gwange eri gavumenti yalwawo nnyo okujja okuyimiriza kasasiro ono okumuyiwa wano naye kati nga bwe kituuseewo etuyambe kasasiro emuyimirize batugamba balinako gye bagula gye balina ettaka gye baba bagenda bakola ki naye kale wadde ffe twasooka kubanga kasasiro yasookawo ffe twajja luvannyuma kubanga ffe wano batandise okujjawo 28 batandise okujjawo 28 we twatandikira okutunda ettaka lino naye nga kasasiro yabeerawo dda nino lyonna ligwe muli eri ey'omu Lusanje ettaka lyonna lyali lya muntu omuli bwe lisimbula okuva eno ne ligenda n'eri gye bayita ewa Kikyonco awo we tutuuse we wali emu ku nnyumba omugambibwa okuba omuntu awo we tutuuse wali emu ku nnyumba mwe tusuubira okuba omuntu mutegeezedde mutya nti yandibanga mwali anti Land Road we amukakasiza kubanga amumanyi kubanga abadde ayogera na Land Road we kubanga ne Land Road we waali wano naye ate ye tabeera wano bwe yagula akapoloti najja yazimbako ennyumba z'abapangisa n'agenda yenannyini eno n'eno kyekitalo munnaffe atugoberera ffe weetuli nnyo okwongera okutuusaako embeera nga tugenda mu buli kanyomero osobole okulaba nga munnange omanya njagala tutambulemu kompolampola twongere okulaga abantu baffe obugazi bw'ekifo kino ekigambibwa ekifo kino ekyebbiseemu kasasiro ono abumbulukuse najja natta abantu baffe muganda wange ebyo bisaawe nga bimeka bisaawo by'omupiira kumpi nga 10 byonna bikavalingiddwa ettaka lino era naffe wano tuli wano
waliwo omukyala bamuyita mama Basiri ettaka limuzikidde wano mu nnyumba ye tulamizaako abaana be 3 additional ababiri mu nnyumba ne limukwatirayo era kati yakakasiddwa nti yakoze eki afudde kuba okutuusa ssaawa zo nga tetunakumulaba n'abaana 2 abaakoze eki abaafudde naye abaana 3 bo webali balamu bulungi kati additional ababiri ettaka limukwatirayo naye nga ettaka lino baaga nti baagula dda Kasasiro gy'alaga eddundu twatumanyi nti okutuusa ebbanga ne bajja kuba bamusengudde Kasasiro naye gavumenti yabulwa ssente ezisengula Kasasiro n'omutwala eddundu kyewalabula enjego eno egeza okutuukawo ng'abantu bali mu pulogulaamu egamba nti ndowooza balinda gavumenti ebasasule ndowooza eyoba ekigazi ekifo esigale ng'ekyekikozesa oluvannyuma lw'okulemera okugenda eddundu yeno enjego etutuuseeko bannaffe tufiiriddwa nnyo ddala nnyo bannaffe kibi nnyo katono nnyo ebyogerwa nti ettaka lino abantu bano beesenza kulya KCCA obutuufu bwabyo obulina ettaka lino tebeesenza kulya KCCA ettaka eryasooka yaligula ku mwami baali bamuyita Mukasa gwe tomanyi lusiiko KCCA ettaka eryasooka yaligula ku mwami Mukasa ne batandika okuyiwa Kasasiro famire ya Bitalabeho mu mwaka gwa 2006 nebaguzaayo ettaka eka 6 nange nazimanyako era ne bayisibako ne Sengenge ne bayongerako okuyiwawo Kasasiro kati ettaka lino libadde lya Paulo Bitalabeho tewabaddewo Kasasiro wano wetuli ffe gwe tulaba ffe abatamanyiiwo alumbyewo bulumbi ffe tutambulira Kasasiro wano Kasasiro ali ku mayumba g'abantu wano tewabaddewo Kasasiro yatulumbye mu mayumba gaffe bwabulumbulukuse eri kubanga abadde yakola ekisozi nga kinene ekisozi bwe kibumbulukuse ne kiva eri ne kijja ne kibuutikira amayumba abantu baffe ne bafa ziramu okubulya munnaffe atugoberera bw'olaba wano wetuli tuli ku kisozi waggulu omwana weeka ogamba otya ssebo oli weeka ssebo eggomba bakulaba kati tuli live ku y'omuntu wa bulijjo Bukedde TV kituufu nnyo naye ekitalo nnyo ekituusewo ekyenjega eri wano abantu baffe bangi bagendeddemu kubanga olaba distance gyemujje okujja okumutuusa eri amayumba gabikiddemu tetumanyi bungi bw'abantu bameka bafiiriddemu kitalo nnyo kitalo ddala naffe tuzza okuddukira ennaakalinjega eno eriguddewo waawo kyekino ekiriwo tuli mu kitalo kyereere tuli live tuli butereevu atuwuliriza tuli ku Bukedde TV tugoberera twewaddeyo okulaba nga tukutuusaako ensonga eno tulabe ani anaabalemereddwa oba gavumenti we tuviirawo enaaba etuuseewa kwekyo ekigenda mu maaso tukutegeezeza nti mu nnyumba eno gy'olaba eyo gye tubale tukulagaawo mwemuli omwami agambibwa okuba nti afudde era bwe neetegereza bwe nti kituufu ndaba omuntu azingibwa mundaawo era kitalo ddala bwe weetegereza waliwo emirambo gye bongedde okuba nga munnange bajja mu bifunfugu abantu mwe bakyawagamidde era ky'olina okumanya nti wano we tutambulira tuli ku mayumba g'abantu poliisi eyiiriddwa mu bungi naye poliisi eyinza okuba nga nayo kati essaawa zino era ekyalemereddwa okulaba nga ekontrolinga bulungi abantu bano kubanga mu bantu abazze mulimu abooluganda nga balina obulumi ng'owooluganda omu atresinze n'amanya nti awantu wano weewali ennyumba ya mukulu wange oba eya muganda wange oba eyaani kale kati mu mbeera bw'etyo kyova olaba abakulu bano bafaayo nnyo balemeddewo olw'obulumi obugenda mu maaso abantu bano bwe balina naye nga ensonga ya bunkenke nnyo kitalo ddala w'olengeraawo tujjiza okulemererwa okulaga abafu bano naye nga waliwo tutegeddeko nti waliwo omulala anyuluddwa jiddwayo bwekityo nno bwekiri waliwo jiddwayo saidi wa babajeyo babiri omu bamututte eri owuwe omulala ndowooza oba bamututte basimanyi bajeyo babiri ne tractor ey'okubiri etandise okukola omulimu nga bwe nakutegeezezza mu ntandikwa yaleero ekola bannayuganda
Abaganda bonna okujja okweyiwa mwoleso gaggadde mu lubiri emengo. Buli anayingira mwoleso ajja kuluza ku kyennyanja kya yaleero kawoomera ku bwereere nga kyakubeera ku mutwalo gumu okuva ku ssaawa emu ey'okumakya okutuuka ku ssaawa 7 olwo akutuuka okutaano ez'ekiro. Awo ya mutwalo gumu n'ekitondo. Omudaala gwa yaleero gujja kuliraana ogw'abavuzi b'emmotoka z'empaka bannakinku. Olwo ate buli anayingira mu lubiri waakukolebwako ne Super Lady Black Shampoo kaddaaya akatakwata ku lususu ku bwelele. Kale bannayuganda ffenna tweyiwe mu lubiri lw'abeene ku mwoleso gaggadde. Luwagidwa, Rwanda Air, Prudential, Saddling, Steel and Tube, Fresh Dairy, Faras, Bank of Uganda, Luba Properties Limited, Fast Bridals, Nuts, Narrow, Bantu Africa Travel, Okunyira mutwalo gumu, abatemku misatu, okulinya ennyonyi mitwalo ana, Kapone Family mitwalo asatu mu etaano. Bikotosi bako, obwakabaka bwa Buganda, PHTB, n'ebitegekebwa Luba Events. Essaawa eno ng'ekutuusibwako. With Kanzali plus Machuzi, you get the perfect pot of flavor and taste with the superior ingredients of the new Royco 2-in-1 mix. Enjoy the Kathufu mix. Jango osomesebwe emirimu egy'omutwe ku The Answer Foundation. Essomero liri registered ne government. Tutwala abasoma n'abatasoma, abakulu n'abato. Tuyina ne center number. Twatuddemu ng'ekitongole ne tufulumya half bursaries 200. Ono mumanyi omujuwa banna Kampala Hajaruna mubiru huyo kusina hotel Rockton nga mwina August noshoja atumye Hajaruna mbiru live in concert kigenda kubera chika okuyingira kinze mtwalo 15 ate meze ya milioni 3 nga 10 August Colin Hotel mukono kinzo mtwalo gumu vyete mtwalo 3 nga 11 August Maria Frema Saka kinze mtwalo 2 na vyete mtwalo 5 17 August Eden Sita Mitiana kinzo mtwalo gumu Haruna mubiru kuse mustyle nkora si yakuno akonko nendongeri live korokawa yimbe paka kunyama abayimbi bona bamuwerekedeko emeza twagala ko bi baby bitututu bi brabas ebyana bi milikimbe bi safu abaya byambala ziri tight Friday mwenda ugasire na hotel Hajaruna mbiru live in concert bitegekedwa Keti Events olone biwagirwa SMP Tours and Travel ZTE Phones Simbaland H&M Restaurant Newman's abakoro bumpati John Kala Solutions Bukade TV MTN. Together, we're unstoppable. Uganda fire! Ediba fire! Ababona fire! MTN! Bannange mwebale okuwagira Uganda Queens nga nambonezebwa okugulawo emiryango gye. Mwebale kwambala langi zaffe n'emijozi gyaffe.